Gwe kisirani gwenga wafudde gwa Abitex sirimu akuvunjisiza wenemba zonna zikugudde ma ani ayinza okujjanjaba omwana wogwe gwe Tamale Mirundi gwe kikyana kya malaya Tamale Mirundi Junior uli ku luggi lwa ntaano okonkona kasajja gwa Abitex toyagaliza oloza abayimbi okuva ku Alien Skin eddogoleka iwe yambule ekofira eyo gy'oyambala oba tewaggwawo dda sirimu akusensebudde wena n'enviiri zimeze obuwunga katambulira mu nkofira kalinga akalambo Tamale Mirundi gwe ojja kufa Tamale Mirundi Junior ojja kufa ng'embizzi ojja kufa ng'embwa nga bwe kitaawo bwe yafa wetwogerera ekikonde olutalo mu makati ga Tamale Mirundi Junior n'omukulu Abitex dwo lubindabinda kakati gwe ng'omulabi njagala ombulire ttiimu kwogwa ttiimu Tamale Mirundi Junior osobola obeera nga oyitira mu comment section ne ttiimu Abitex muwage mu comment section tuberenga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidadi sana likinga video subscribing naawe atannaba kale kankwongerero n'akatambi katono nnyo gwe Tamale Mirundi gwe kikyana kya malaya Tamale Mirundi Junior uli ku luggi lwa ntaano okonkona oli ku luggi lwa ntaanako oliko okonkona nkulaba wano n'osinika ebinyo n'ovuma olwalero n'ovuma ono kisiraani gwe Tamale Mirundi gwe ojja kufa Tamale Mirundi Junior ojja kufa ng'embizzi ojja kufa ng'embwa nga bwe kitaawo bwe yafa kitaawo gwe bakugamba yafa bulungi kivuma abantu sirimu buvuma abantu sirimu olwo n'abakwata nakati omunvumya nkati mufunye mbwenu gwe tutandika butandisi eno ekyali phase 2 eno ekyali phase 1 ekyali phase 1 tulante oli mu gavumenti mb'otambula n'abasirikale tujja kusinkana lumu tujja kundabako naye ojja kubeera bulungi omanyidde abantu bangi tukugambye twagumiikiriza kitaawo n'avuma buli muntu naye yafa ng'embwa byali bikolimo bw'atyo mukama baakola ebintu bye ate baakutta batakubonereza akuleka ku nsi gwe kisirani gwenga wafudde gwa Abitex sirimu akuvunjisiza wenemba zonna zikugudde ma ani ayinza okujjanjaba omwana wogwe kasajja gwa Abitex toyagaliza oloza abayimbi okuva ku Alien Skin eddogoleka iwe yambule ekofira eyo gy'oyambala oba tewaggwawo dda sirimu akusensebudde wena n'enviiri zimeze obuwunga katambulira mu nkofira kalinga akalambo mulambo gwendeka mulambo gweddayo emagomba Abitex nze sikuyitangako ojja ombuulire ombulira ndi mwana wa nnyoko gwe wandeta ku social media mbwoyo Mirundi sisobola musaasula nkola mu UN neetaaga obusaasizi bw'ogwe sirani katulange entunuka nze tongaalirako sirimuwo genda omire eddagala lyo oyo sirimu akuvunjisiza wena nemba zikuguddemu bameka boosize sirimu mu industry gwe singa okyayogera genosale n'akayamba n'akawa eddagala si yakuwotegeka enkuuka gwe Abitex kyatulamba tusinga si genosale kuwa sente za ddagala konna kawiddiwuko n'obuso bukalinyanga enkima obuterevu nnyo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde Plandi mulwadde olwavudde mu ddwaliro bw'ati we yakoma ate ne ku luno watandikidde kakati yatandikidde mu kusabula bantu baali bagamba mbu sitanti abantu abagamba mbu tebajja mmusaasira mbu ekyamutukako kyali kimugwanira be yatandikiddeko okubeera nga asabula era nga mbe yatandikidde ku mwami Abitex era nga wolabye mu katambi ako Abitex eggaali emuyiseemu bubi nnyo nga bw'okiwulira wabula bino olwagudde mu matu ga Abitex naye yavuddeyo n'abeera nga akola akatambi koova okulabako amabega kaawo kati nno nga naye mukaawu abadde mukaawu okusinziira naawe katambi engeri gy'okalabyemu Abitex abadde mukaawu era ye n'olutalo aluyingizaamu omugenzi Tamale Mirundi taata wa Tamale Mirundi Junior alumuyingizaamu ate nga abantu abamu bavuddeyo ne bategeeza nti ekyamazima akoze bubi olutalo oluyingizaamu
abazadde yandibadde taluyingiza mugenzi ate yandibadde mbwera taluyingiza mama wa Tamale Mirundi Junior kubanga ne Tamale Mirundi Junior yabadde amuvuma teyaluyingizaamu bazadde be yamuvumye ye nga ye omuntu embeera yo bwetyo bwekyayimiridde mu comment section mu bogenda goberenga ombulira tiimu entuufu gyogwako tiimu Abitex genda mu comment section oberenga okomentinga oba ogwa ku tiimu Abitex ne tiimu Tamale Mirundi Junior mugende mu comment section muwage kale kambongere n'akatambe katono nnyo naye nga subscribing atanaba nawe atanalikinga video genda maaso bw'otyo oberenga ogirayikinga sirimu wo abakutuuse ku bwongo mulambo gwendeka wumula mirembe mulambo gwe nze wano ku social media sajja basanyusa siri mali yaki ya comedy gena mu comedy store nze tomanyira Abitex nja kusanga nkukube nebuuzaako gwe olabika tomanyi Tamale Mirundi yafa kusinga nerinnya lye likyakusinga lyenkyali ako gwe nga wafudde sirimu akuluma ku myaka gyensanvu ani ayinza okujjanjaba omwana wogwo olina kyomwavu omuzibu kasi bamusaba okuloga bayimbi kasajja gwoli kalogo naye sirimu agenda kutta guno omwaka Abitex bwogumalako teekawo enkoko tompadde guno gwe sirimu akutwala gamba genocide eddagala alikugira e Indonesia abazungu balitwala konna kaweddeyo nekambala enkofira nekekweka kalinganga mpaaba nze tebamanyiira ndi mulala wenno manyiira gwologenze gwe nze Tamale bandoga gomanye ebinkuuma gwe igwe gwe kisiraani gwe gomanye yamponyeza accident eyo owa bode yantomera amagulu gamenyeka owa bode yali yanvuga amagulu gamenyeka nze sitambula ozanyire ku mayembe gange gwe nyinza okusindikira amayembe gange gwe negakuyunka ensigo awo nyini oyo nno ye mukulu Tamale Mirundi Junior kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga omwewulirirako lunono letugendamu lwandibanga lutalo sematalo era nga gwe wena asobola wandibadde ofuna tiimu weweekwata tiimu Abitex mwandibadde mufuna we mwekwata ne muyitira mu comment section mugamba nti mwe muli tiimu Abitex tiimu Tamale Mirundi Junior nawe njagala ogende mu comment section otubuulire nti ddala ogwa ku tiimu eya Tamale Mirundi Junior nenga wetwogerera zo ensonga za Tamale Mirundi Junior n'omukulu Abitex zandibanga mwana tu zikutte wansi ne waggulu abasajja ekyamazima bevumye ebintu ebirumira ddala Tamale Mirundi Junior yalangidde munne sirimu yalangidde munne akawuka era namugamba nti tasobola kubeera nga asukka mwaka guno nti tasobola kubeera nga guno omwaka agusukka n'omukulu Abitex mwennyini naye n'ategeeza nti okusinziira ku ngeri Tamale Mirundi Junior gye yeeyisaamu nti naye tasobola sukka mwaka guno engeri gy'avumamu abantu n'akola live ez'enjawulo n'avuma abantu ye yategeezezza nti Tamale Mirundi Junior guno omwaka ayinza obutabeera nga mwana tu agusukka embeera yo bwetyo bwekyali naye nga nkusaba ogende mu comment section ensonga bwe ziti tubeere nga tuzikubaganyako ebirowoozo ekyamazima kyo golowooza Tamale Mirundi Junior tasusseemu genda mu comment section obeere nga bwotyo tuwa endowooza yo kubanga tulabye abantu bangi nnyo nga bavuddeyo ekyamazima ne bategeeza nti accident oba kano akabenje Tamale Mirundi Junior ke yafuna kandi mufuukidde ekintu ekyokuyiga n'amanya nti ddala nina okwetunulamu n'entereeza n'ebintu ebimu kubanga bamu bagamba akabenje tekajja buzzi wabula wandibanga waliwo omuntu yakasindika ate mbu nga yali atagetinze bulamu obwa Tamale Mirundi Junior so abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balabula Tamale Mirundi Junior ne bamugamba kakkanemu engeri gy'avuma abantu abeere nga agikkakkanyaamu otherwise bw'anaayongera mu maaso n'abeera nga akola abalabe bangi nnyo ajja tuuka n'ekiseera
bamutuuseeko obuzibu nga tasobola nateebereza nti gundi ye yankozeeko obulabe buno olw'ensonga abalabe akuriyetinze bangi nnyo mu bulamu bwe. So abantu ab'enjawulo be batyo ne bavaayo ne bategeeza Tamale Mirundi Junior okubeera nga yeekuba mu tooki okubeera nga mwanattu yeetereeza. Ddala genda mu comment section naawe obeere nga otuwa endowooza yo. Ddala Tamale Mirundi Junior ateekeddwa okwetunulamu oba byakola nammwe mubinyumirwa. Omanyi abantu abamu bayinza okuvayo ne banenya Tamale Mirundi Junior olw'enneeyisaaye olw'okuvuma abantu naye ng'ate munnange by'ebintu ebimwagaza abantu nga nammwe abali eyo abalabi bye mukyasinza okubeera nga mwanatu mumwagalako era nga muli munda mugamba omusajja tateekeddwa kyusa asigale nga asabula buli kiramu asigale nga asabula buli muntu. Genda mu comment section otubuulire oba ddala omusajja ono asanye okubeera nga bwatyo yeekuba mu ttooki. N'abalala bategeezezza nti ekyamazima Tamale Mirundi Junior asusse okubeera nga talina gw'atya. Omanye ekyo kintu nakyo kiba kibi nnyo okubeera nga gwe ku nsi mbutuufu tolinaako muntu yenna gw'otya. Okubeera nga ku nsi kuno tolinaako muntu asobola kwogera naawe n'aggamba nti ekyo kola ki kireke n'okivaako. Kwegamba ne Tamale Mirundi Junior kye kiti ekyalimu ekyokubeera nga talina muntu yenna gw'atya oba muntu mukulu atya ye tekimugaana kera ku makya n'akola live n'amuyisaamu eggaali. Kale nno n'ekintu ekyo abantu bo baakirabye nti kyabulabe nnyo okubeera ku nsi eno nga tolinaako muntu gw'owuliriramu nga tolinaako muntu gw'ogamba nti ono omuntu ye muwe ekitiibwa era kyayogera kyekibeera ekyenkomeredde ku sayidi yange era nkitwalirawo. So embeera eyo neyeeraliikiriza abawagizi ba Tamale Mirundi Junior nga bagamba ekyamazima omusajja ateekeddwa okubeerayo n'abantu baatya ng'agamba oyo leero sijja kumuyisaamu ggaali. Genda mu comment section butereevu obeere nga otubuulira ttiimu wa Jogwa ku Mukutu Jika Media kw'obadde subscribing atannaba naawe atannalayikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogimpeera like. Mubeere bulungi mweraba.